nga kitambula tuwagire NRM Abannayuganda mwe muli buli kimu kyonna temuli kufiirwa okutandikira ku chairman LC1 mpaka ku president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni omwagalwa wangi Babyface Museveni woye Simba woye Mulonda woye China woye Ende woye William woye Samuya woye Tumapita yaralikiriye abanupu bagambe basibula mu mmende abanupu basibula mmende tulese empologoma y'emmende yiyo mulangira Mulondo omuntu yanangwa wagira NRM yayina ebibala tugenda kutandikira wansi ku ground paka waggulu era atayagala Mulondo yamanyi kyayagala kubanga tuli ku Mulondo tumwaga mugombolola y'emmende nga tuli wamu n'ekiyimba ne President Museveni wamu ne Ian Kyeine Sefuya waali Grace waali Nanga Wendi nebaza Katonda olunaku lwa leero erinnya eryangeze Mulangira Mulondo Wilson Ndawula mu kiseera kino ndi ssentebe we LC1 Serinnya ate nga nze ssentebe wa NRM Serinnya mu ngeri y'emu nze ssentebe w'abassentebe bonna mu ggombolola y'emmende navuddeyo okwesimbawo okugyayo owa Nuupu ku ggombolola y'emmende Ntume aliyo n'olwekyo twagala okutwala eggombolola yaffe mu maaso byonna ebibadde biziŋŋamye omuli emyoga omuli PDM omuli ssente z'abalina obulemu abavubuka abakyala byonna ebibadde bitajjajja nga biddayo bikomewo abantu babifune bagaggawale bave mu bwavu pulezidenti bye byayagala abantu bagaggawale naye nga ye akotogera bikotogere n'olwekyo tugenda muwangula NRM oye ebibadde biddayo okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti buli lwe ziba nga ssente tezikoze mu financial year abantu ne bazitwala ziyina kuddayo n'olwekyo okumala emyaka ena egyakayita tewabaddewo ssente zigabibwa ekyo kitegeeza zibadde ziddayo kyakubiri ndi ssentebe amanyi ebiri ku ggombolola badde batugamba nti abantu ssente tebazisaba eggombolola teggulwangawo mu butongole teggulwangawo abanupu bagitwala twagala tugize mu NRM ziyina okuddayo tebagenda mu bantu kubasomesa kubawa ssente ezo abantu banazisaba batya nga tebabasomesezza n'olwekyo Mulondo yalina obusobozi obwo kuba navaayo nengenda nensomesa emyoga abantu bafuna ssente z'emyoga n'olwekyo nja kugenda nsomesa abantu byonna ebibadde birema bijja kubanga bitambula amiina ebintu bituluma nga ffe abanammende era nze Kamakawogera nze Akanyuka William Wilberforce esembyewo ku bakansala LC3 Mende Parish tulina ebizibu bingi ebibadde bitubuutikidde nga tetulina we tubikaabira naye olwaleero okulaba nti movement tugitembeeta oba tugitwala mu maaso kyekigendo tusobozesa okukola ebintu byonna okutambula ekisookera ddala ssente za PDM zibadde zijja naye ng'abo abakugombolola bazitambuza nga bazeegabira nga baziwa bafamire ng'abantu bonna kasita bamanya nti waliwo NRM ng'abantu be bali kugombola nga togenda kufuna ssente za PDM ssente z'emyoga abantu tebazifuna abantu bayeri bakaaba abantu tebalina ssente ze balina kukozesa okutambuza mu byobulumi wamu n'okulunda abanammende tusazeewo tuwagire NRM okutandikira ku ssentebe LC1 mpaka ku pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni egomba ya mmende badde tulumya omutwe gino emyaka gyonna egiyise nga tetulina kyetuganyirwamu yadde n'akatono nga bw'ogenda olina kyoyagala kugombolola bakuwanvuwa bakusaba ssente oluusi ng'oli mwavu tolina ssente ate nga kyoyagala kikolebwe kitambule n'olwekyo nkubiriza abantu mwenna Abannayuganda si mmende yokka mu kyalo ky'enva oba mugombola mu enva nkubiriza Abannayuganda ti bw'oba oyagala kugagawala bw'oba oyagala enkulaakulana wagira NRM kubanga omwagala wabangi President Museveni Yoweri Kaguta Babyface atugamba nti tuwagire abaana NRM bwe tuba twagala ebitundu byaffe bikulaakulane ekisookera ddala amakubo gaffe gabadde mafu emyaka egyo gyonna fazijja nga ziddayo abantu tebaziganyirwamu kubanga ziba tezina kye zikoze n'olwekyo amazzi amasannyalaze nze nsuubira bwe tunaateekayo Mulondo nga tuli wamu n'ekiyimba
wamu ne Ian Kyeyune wamu ne President Museveni nange nga nze kansala wa Mende buli kimu kijja kutambula bulungi. Ngera bwe nayogedde erinnya lyange nze Mulangira Mulondo Wilson Ndawula, ndi mutuuze w'e Serinnya. Mu kiseera kino nze ssentebe Eros Wadu Serinnya, nze chairman NRM w'ekyalo ekyo okumalira ddala emyaka 22. Mu ngeri y'emu nze ssentebe w'abassentebe mu ggombolola yonna ey'Emmende. Nagenza okuvaayo okwesimbawo namala kakasa nti abantu mu ggombolola yonna bampagira banjagala, era ndowooza buli omu asobodde okukiraba kubanga abantu abamperekedde abamu ndese bayomba nga baagala kujja batukuba ne balaga okwagala kwabwe. N'olwekyo nazze neesimbewo ku ggombolola y'Emmende kubanga bawagizi ba NRM, naye mu kiseera kino nga eggombolola yekulemberwa omwami Ntume Peter owa Nuupu. Omuyinza guli ogwaliwo gwabayamba okuyitamu, naye mu kiseera kino tebalina kye bakoze era abantu bakyuse nnyo. N'abaali aba Nuupu abawagira Nuupu bakomyewo bagamba baagala eggombolola ekyuke, n'olwekyo tujja giwangula. Tulina amaanyi nga bwe mulabye abantu bawagira, n'olwekyo tulinda akaseera kaliko kakoka aka mukadde waffe byabakama. Ngenza okutambula eggombolola yonna kuba eggombolola erina ebyalo 26. Natambudde eggombolola yonna okugyetoolola ebyalo 26, ng'ekyalo kiri kimu kyokka ekiteetaaga mazzi, ekyalo kyange eky'Esserinnya, naye ng'amazzi ngakozeeko nga nsaka masake kuba Esserinnya kati tulina enzizi 18 ez'amazzi amalongoosi, naye ebitundu byonna ebisigadde tebirina mazzi. Ekyokubiri agezezzaako ku makubo ggombolola g'erima kubanga ezo of course zibadde ziva mu gavumenti, ate n'agezaako n'okulaba ng'amaliriza ekitebe ky'eggombolola, naye waliwo ebintu ebitakoleddwa omuli amakubo amalala agatalina ggombolola geetetwala. Tasobodde kusakira bantu, waliwo abaana abeetaaga basalis, waliwo abaana abeetaaga emirimu. Sente z'abavubuka ne zijja ku ggombolola ne ziddayo nga teziweereddwa bavubuka, nga ensonga gye bawa nti abantu tebazisaba kituufu baba tebazisaba, ne bagendayo ne basomesa abantu abo bamanye sente bwe zikozesebwa abantu bazisabe. Ekyokubiri, enteekateeka ya gavumenti ya PDM simulabangako mu kyalo kyonna ng'agenza asomesa abantu ebikwatagana ne PDM. Emyoga nze nga ssentebe nze navaayo ne ngenda mu ggombolola yonna n'ensomesa abantu ebikwatagana n'emyoga. Kyova olaba ntwasobola okufunayo groups 4 ezasobola okufuna ssente z'emyoga, nga gurupu esooka ye yange nga ssentebe wa bassentebe bwe twatandikawo Mende Sub County Local Leaders emyoga SACCO. Gavumenti etuwa seed capital wa $5,000,000, ate weewunyina kati egenda twongera $20,000,000, naye abantu baagala ssente tebabasomesezza. N'olwekyo ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyemizannyo, kubanga ssentebe yaliyo bwe yali wa NRM walingawo vooti ya ssente egenda ku bavubuka mu byemizannyo, olwaleero bitakyaliwo. Ebintu bingi mukama wange bwe ngamba okubimenya bujja kuziba. Amanya gange ye Ssentongo Wilson, ssentebe w'abaazirwanako eggombolola y'Emmende, nalondeddwa ku mulundi guno nga kyetwetaaga abantu abaazirwanako ab'eggombolola y'Emmende balonze emyaka gyonna nga boogera NRM naye nga tebafunyeemu, ng'ate bakadde baffe baafa. Nze nga ssentebe wa NRM abaazirwanako yalondeddwa, kitange Babukuli Masasi, abantu baffe abakadde bonna bafudde baweddemu bakitaffe, naye tebanaganyulwa mu pulogulaamu ya NRM eno. Twagala nze nga ssentebe w'abaazirwanako, omukulu Sseddunga akulira abaazirwanako ew'Ebulemeezi, ffe tetufuddeeko nga beggombolola NRM. Abantu bafudde tebayambiddwa wadde okubazimbira amaki, tuwulira amabaati agagenda abagatuwaala, naye ng'abantu abaazirwanako beggombolola y'Emmende bafunyeemu. Twetaaga naffe tuganyulwe ng'abaazirwanako kubanga balwanira eggombolola eno. Abantu abaazirwanako beggombolola y'Emmende be bantu abafiira eggombolola ne baazirwanako. Pulezidenti Museveni abamanyi bulungi nnyo, naye mukulu gwe twagala aveeyo mu kaseera kano alwanire abantu b'Emmende. Tufuddeyo mu kaseera kano atiisi wateekewewo fandi egenda okuyamba abantu bano, kubanga abantu babafudde abaana baabwe tebaganyuddwa lwa ggombolola eno kubanga ate balwana. Twetaaga buyambi mu kaseera kano netufuddeyo tufuyambibwe ku bantu bwe bakadde baffe. Abaana abamu tebasomye ate nga bakadde bwe baafa. Abaana bagenze bagenda mu magye, abaana baazirwanako abaafa, ab'abasirikale tebayambiddwa bali mu byalo bayenjera bwenjezi, naye ng'abaazirwanako nga teggombolola ya NRM. Naffe nga twagumuliko tugezze, nvuddeyo nga ssentebe wa NRM eggombolola eno okulaba nti tuvaayo tuyambe abantu baffe.
nga His Excellency atuyambako mu kaseera kano nga tuyambibwako MP agenda okujja Kiyimba gwe tusimbyeko amaanyi asobola okulwanira eggombo kubanga abantu abeesimbye abasinga obungi batuyambye tubadde bamulekwa mu kaseera kano Pulezidenti Museveni atugamba agabula abantu be naye abantu abamukwatirako okulwana olutalo tebayambiddwa na mulundi n'ogumu tusaba mu kaseera kano aveeyo abantu be bayambibwe nga ffe tubatuzaako obuweereza mpaka wansi. Ssentongo Wilson. Erinnya nze Sepuya Crispo nga nze mbadde kansala era nga nze nkyali kansala w'omuluka gw'ebaka ku ggombolola emmende ate era nga nze ku mulundi guno nze nkwatidde NRM fulaga ggombolola y'emmende okukiikirira ku disitulikiti Wakiso mu mwaka 2026-2031. Sebo tufuleese omulangira Mulondo nga ffe banna NRM ggombolola y'emmende nga leero akomezzaawo empapula wano okusobola okugenda mu kamyufu ke tumanyi nti agenda kukawangulira waggulu 2026 tusobole okufuggaza n'okujjayo nuupu ebadde yeefuze eggombola yaffe emyaka gino 5 gye tutambuza kubanga waliwo ebadde tebitambula bulungi olw'ensonga pulogulaamu za gavumenti zonna gavumenti zeereeta kubanga opposition oba nuupu ebadde mu buyinza ebadde ezituulira nga bw'omanyi nti tusobola kwagaliza mwana wa mujja okulya mmere kati olw'okubanga gavumenti ya NRM kati ab'opposition kye bakola programu ya gavumenti wejja baba bagituulira nga PDM emyoga ne programu endala nga tebaagala abantu bagifunemu kubanga abantu banafuna mu programu ng'ezo eza gavumenti bajja kwongera okwagala NRM. Kakati ab'opposition kye bakola programu bwe zijja bagituulira bevumaganye gavumenti ne ku mulundi guno 2026 tuleese mulangira Mulondo oyo abadde ssentebe w'abassentebe mu ggombolola agenda kubanga avuganya nuupu era agiwangule era njagala kukubiriza baganda bange mikwano gyange aba nuupu baali badde basibamu ebyabwe nga bukyali kubanga 2026 tuleese empologoma y'emmende ye mulangira Mulondo ate era nga ne mu constituency tuleese Ajabudu Kiyimba nga kiki tunoonya mu kyo nti Kiyimba bw'abeera mu parliament kyeyune n'abeera ku district Sepuya n'embeera ku district nga kansala Mulondo n'abeera ku ggombolola nga chairman programu za gavumenti zonna zigenda kubanga zisolova waggulu nga zikka naye olwaleero opposition nti constituency ebadde ya opposition nga taganya programu za gavumenti kujja mu constituency naye Abudu Kiyimba agenda kubanga azitambuza chairman Mulondo ku ggombolola Sepuya nga ndi kansala ku district abantu baganyulwe era nkubiriza bannamende bonna ku mulundi guno tetwetuga tulonde NRM tusobole okufuna mu programu za gavumenti. Ebituluma mu mmende ye service delivery ku ground. Ebyaddala abantu bafuna service delivery mu budde. Olw'ensonga eggombola yaffe yawambibwa bannanuupu. Kyensaba omukulembeze w'eggwanga nze nga district woman delivery obubaka okuva mu gavumenti okutuuka ku bantu ba wansi nga ssente z'abakyala obuyambi bw'abalema obuyambi bw'abakadde nzayogera nze district woman council Nankabirwa Adija saba president waffe atunulire nnyo ground eya wansi ku sub county ebintu bijja ne bikomeno ku district ne bitatuuka ku ggombolola olusi ne bituuka ku magombolola ne bitatuuka ku byalo mu bantu baffe bano aba wansi naye nsaba atuteeke mu program wabeewo enkola etuuka ku ground. Toli muwalaze. Haba.
Kale ka tulabe.